kino kye bayita okugwa mu kiyumba ekirimu abaana abalina empisa embi. Ono omwana ekika kino yazze ku Kadaama n'amukuba. Naye ng'olaba emyaka egyo emito olengera omukazi omukulu gwe yeewanikako ng'asobola okukakuba, asobola okukasitula n'akakasuka eri, asobola okukakola kyonna. Naye kamwepimyemu, bwe kamwepimamu mu butuufu wano w'osanga Munnayuganda munnange atasobola kubanga akontrolinga obusungu, asobola okukuba akaana kano oluyi ne kawunga. Naye omukyalo ono Kadaama mu butuufu kyamususseeko taakakube, bw'agezaako okuba nti akeewala akasindike ng'akaana kongera kujja buzzi. Osanga Omunnayuganda aba yakababise eddempi, aba yakakubye dda. Naye bambabuulire bamikwano, omukozi yenna w'okolera ng'olina abaana, in fact ku mulimu gwonna si kugamba nti ng'olina abaana bokka, wabula oteekeddwa okuba ng'osobola okontrolinga obusungu, ng'osobola okwekontrolinga nga ggwe, kubanga ne waba bosi osobola omusimbuliza oluyi. Tuteekeddwa okuba nga tusobola okwekontrolinga kubanga abantu abo betukolamu banyeeza. Kubanga kati otunuulira akaana nga kano, omukazi omukulu gwe keepimako, bw'ava weekali wekadda, bw'ava weekali wekadda, bw'akasindika eri bwekadda. Ate nga imagine bw'otunula nti omukyalo ono teyabadde yekka, ayinawo bakozi banne be yabadde nabo, ndowooza nga basatu. Olaba ono waliwo eyazaawo n'akwata akaana nga emigonera mu vidiyo n'agezaako okuba nti akataakiriza akajjawo ne kalimirawo, waliwo ne yabadde ku kamera. Kati teeberezanga mu kiyumba olimu ogwo, ng'olimu omu. Bano abaana be mulaba battira ddala abakozi, battira ddala abakozi, asobola okukwata akambe n'akufumita. Bano abaana be mulaba balina obusungu, asobola okukwata obutuwa n'abuteekera Kadaama mu mmere. Bano abaana be mulaba tekimugaana kukwata gundi kibiriiti n'agenda n'akoleeza lumu ya Kadaama. Bano abaana balina emitima. Bw'ogwa mu kiyumba nga kirimu abaana abaakuzibwa Nagalaale, abaana abali batyo, abo abaana battira ddala abakozi. Waliwo bankuba kye yabafudde ng'abaana abo be babasse. Bo we banyiiga waba alina kamba agenda kakufumita. We banyiiga waba alina ejjinja agenda likukuba, kyonna ky'alina agenda kikukuba. Olaba ne babeera bakulu, bw'anyiiga ng'abadde akutte ekintu kyonna asobola okkikuba. So baddiya, bw'olabanga ewaka ng'omwana ng'oyo atandise okutabuka bw'atyo, tambula mu viro bagenda mu luumi yo weesibireyo okwewala ebiddako, kuba gy'okoma okubeera awo okagamba nvaako kwongera kuleeta busungu. Lengera emyaka egyo, oyo omwana oyo ali mu myaka giringanga 7 ku 8, kubanga bo bakula balinganga oba biki, bakula speed. Osanga omwana wa myaka 9 mweyinza okumuyita wa myaka 15, mwezi omuyita mwaka 12. Kati oyo mwana ali myaka nga 7, 8, 9, oyo gwolaba. Naye yeepimye ku mukazi omukulu ng'alabika ayina n'abaana abakenkana oba abakasinga obukulu, ng'asobola okukabalika empi. Naye olw'okuba nti abaana no bakimanyi, Kadaama bw'anankubako bajja musi, bw'anankubako taata ajja mukuba. Okitegeera bayisiza ddala bubi abakozi abaana. Era bannange osabanga nnyo Mukama n'akuwa ennyumba ng'abaana balungi. Osabanga nnyo Mukama n'akuwa ennyumba nga abaana nga maama waabwe asobola obbagambako oba taata n'abakangavvula. Naye bw'ogwa mu kiyumba nga maama tagamba ku baana, taata tagamba ku baana, omukozi nga tolina ky'osobola kwogera ku mwana, abo abaana basobola okkotta. Nga bakadde baabwe balaba bwe bati. She didn't touch it. He's getting my attention.
Lose pa ninyo ang grip. Only play. Ano? Yung first na yan, I'm here only play. You throw the ball. Hindi na kami raw. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Sino? Diba? Dinans ko daw siya ba? Pick up the video. I have video. Send ko pa daw. Because you know, that's why you try. Sige. Sige. Patay mo sa'yo. You lose, that's why. Mod, enough na mod. Only playing. Only playing. Why you like that, huh? I didn't want to say like this. Huh? Why you get it? Huh? Because you just throw stuff? Mod, sino nga na, mod? You lose. Mod. Penis, mod ada only play. Only play hada. You throw first the ball in the machine. Mod shut up. You throw the ball in machine. Okay,